waliwo abuuziza ku bikwekweto ebyagenda maaso ku maka ga eyali speaker wa parliament ya Uganda. Waliwo abuuziza nti biki bye mwajjayo. Ebimu ku bye twajjayo mu maka ga former speaker twabijjayo mu lujjudde era mwabiraba. Yes, weewaawo wayinza okuba waliwo bye twajjayo bye tutayanjula. Of course bwe tugenda okwaza nga poliisi oba ebitongole ebikuuma ddembe. Bwe tugenda okukola okwaza, bwe tusanga ekintu ekyetaagisa tusobola either okukikuba ekifaananyi oba okukijjayo ne tugenda ne tukitereka. Omugenzi Prince Joe Paul Kafeero zigenze owera ssaawa 2 ez'okumakya ng'amaze okuggibwa mu ntaana okugezaako okulaba nga bakomya obutakkaanya oba enkaayana mu baana abagamba nze ndi wa famire nze siri wa famire. Abasawo batuzizza mu kasenge ak'ekyama ne batutegeeza nti mu bye banoonyereza byonna bakoze okunoonyereza kwa mirundi 2 wabweru w'omubiri ne munda mu gwo. Wabweru batugambye tewali bujulizi bwonna busangiddwa nti yafunye obukosefu bwonna eweru w'omubiri gwe, external assessment gye bakoze. Kati internally bagenze okukizuula nga munda muli mu mubiri gwe nga byagenze bifuna obutondotondo bw'omusaayi obw'enjawulo mu bitundu ebyo. Emirundi mingi nga bali mu bitongole ebikuuma ddembe wano munda mu ggwanga erya Uganda, poliisi kw'oteeka n'ebitongole ebirala bavaayo ne bababuuza ensonga, bo bennyini ne bavaayo ne bazeegaana. Then bwe wamala okubeera nga wayitawo akaseera ogenda okulaba ng'abakulu bennyini kye baavuddeyo ne beegaana ate nga kye kyateekeddwa mu nkola. Kale nno enkya y'olunaku olwaleero ekitongole ekya Uganda Police nga kiyita mu mwogezi waakyo amanyikiddwako nga Kituuma Lushoke kivuddeyo ne kyegaana era ne kiwakana eby'okubeera nti bo nga ekitongole ekya poliisi balina enteekateeka yonna eggula omusango kwe yali sipiika wa paalamenti y'eggwanga erya Uganda amanyikiddwako nga Nnaalongo Anita Among. Abakulu bagambye nti bo nedda tebalina musango gwonna gwe balinawo gwe bagenda kubeera nga bamuvunaana. Byonna nga we birabise ogenda kubeera nga obifuna. Asonga ate gye buvuddeko twakulaga emboozi nga waliwo ekitongole ekya NEMA abantu bekisengula okubajja mu bitundu ebyerubigi era bwe batyo abantu bangi balabikako nga tebalina kyakuzzaako nga n'abandi tebalina we bagenda kubeera nga oba bateeka oluba. Kale nno waliwo akatambi akakwatiddwa nga waliwo maama gwe basengulidde ennyumba nga talina kyakuzzaako era bw'atyo yasazeewo okubeera nga yeekasuka mu mmotoka oba oliawo zijjewo obulamu bwe. Wabula mu katambi kano akogenda okubeera nga olaba mutabani we ye yasobodde okubeera nga amutaasa. Byonna lindirira ogenda kubeera nga obitegeera. Asonga ate mu mawulire agatali malungi abakazi 2 mu bitundu eby'Emityana bafiiridde mu kabenjedde kabusa akaguddewo enkya y'olunaku olwaleero. Asonga ate abantu bo 4 baggiddwawo nga taasulewo taakeese yali ku mimajjwa gy'abo ababawerekeddeko. Byonna ogenda kubeera nga obitegeera mukwano gwange olunaku luno olwaleero. Songa ate olunaku olwaleero mu nsonga endala ze tugenda okubeera nga twetegereza enkya y'olunaku olwaleero entaana y'omugenzi amanyikiddwako nga Paul Kafeero egenze mu maaso n'okubeera nga eziikulwa okusobola okubeera nga bajjayo eggumba olwo nno abafamire basobole okubeera nga bakeberebwa endagabutonde bajjewo enkaayana zonna ezibadde zigenda mu maaso nga bakayanira ebintu by'omugenzi nabyo atubirina ogenda kubeera nga obifuna. Asonga ate ku nkomerero ya wiiki eno gye tukubye emabega atulina emboozi gye twakwoleka eya kansala amanyikiddwako nga Kitatta Henry. Ono nno yaluuzinga obulamu bwe bwe yali yakamala okubeera nga alayizibwa. Kale nno waliwo lipoota y'abasawo efulumye ajootasaanidde kubeera nga osubwa gye tugenda okubeera nga ate tugikutuusaako. Mu ngeri y'emu ekirwadde ekya Ebola kyo kyongedde okubeera nga kibizaala era nga waliwo abatuuze abagenze maaso n'okubeera nga balumba ekisaawe akw'oteeka n'ekyo ekifo ekyabadde kyateekeddwawo nti gwe bagenda okubeera nga bajjanjabira ekirwadde ekya Ebola. Bano bagamba
nti kino singa ekifo kinaateekebwawo olw'okuba nga kivujjirirwa Abamerika kigenda kubeera nga kitaataaganya entambuza yaabwe ey'emirimu akwoteeka n'ebyobulambuzi nga bagamba nti mwe badde bajja ensimbi. Lindirira ensonga zonna ogenda kubeera nga oziraba mukwano gwange. Ate era mu ngeri y'emu munnakibiina ekya NUP amanyikiddwako nga Muhammad Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero bakomezeddwawo mu kkooti ye ne banne 23 be bavunaanibwa emisango egy'obutujju egyabaggulwako. Kkooti olunaku olwaleero etudde ensonga zonna nga bwe zivaayo atugenda kubeera nga ate atuzikwoleka era nga ne bannakibiina bangi omuli ne bannamateeka bakedde kubeera nga beeyiwa ku kkooti wali eri e Butambala. Asonga ate mu ngeri y'emu musajja mukulu oyo gw'olaba ye Alhaji Latif Ssebaggala avuddeyo n'asaba akulira oludda oluvuganya gavumenti amanyikiddwako nga Jawero Ssennyonyi akko ne banne abaagenze maaso n'okubeera nga balondebwa mu shadow cabinet. Onavuddeyo n'abagamba nti kakati yessaawa bakolagane nnyo ne gavumenti bate abasibe abali mu kkomera. Ensonga nnyingi nnyo ogenda kubeera nga ozifuna wabula nzikiriza mukwano gwange nkolemu katono nnyo bwe nti then ate nkomewo tutunuulire ensonga zonna nga bwe zirabise mukwano gwange. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kale embeera bw'etyo bwe yabaddewo oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu ggwanga ekya National Environment Management Authority oba kiyite NEMA Uganda okuvaayo ne kimenya amayumba g'abantu wali eri mu Lubigi era nga maama oyo yagenze maaso n'okubeera nga alabibwako ng'ayagala kubeera nga yeesuula mu mmotoka zimutomere wabula mutabani we yalabiddwako nga agezaako okubeera nga amutangira. Kakasa nti ke kano akaseera akakyasingidde ddala okubeera nga akazibu omwana kasobola okulaba nate nga muzadde we ayagala okubeera nga yejja mu bulamu bw'ensi. Kya mukisa mulungi omukazi ono ababadde bayita oba abatambuze bagenze maaso n'okubeera nga bamubudaabuda kwoteeka n'okubeera nga bataasa obulamu bwe. So embeera bw'etyo bwe yabadde mukwano gwange wabula anzikiriza nsooke nkubuuzeeko mukwano gwange anti osiibyeyo otya gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga weega oba olaba omukutu guno oli ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo. Eno ye DPTV Uganda atubeerawo nga tutunulira ensonga zonna nga bwe zirabise wano mudamu ggwanga erya Uganda ako n'okuva wali eri emitala w'amayanja. Nga bulijjo yenze Morgan Keys 256 official CEO Kaidalu content creator the Luwero's finest Mr Perfect. N'onaku olwaleero nzaaliwo okutunulira ensonga zonna. Asajjime onaku olwaleero alinamu obukosefukosefu awenkoledde vidiyo eno naye nga ansuubira nti ajja kubeera nga afunamu akangubanguba mu vidiyo eneebeera ezzeeko. So anzikiriza nsooke nkusabe gwe wena atwegasseko onaku olwaleero osooke osubscribinge ku mukutu guno ate gwe omukadde eyamala dda okubeera nga osubscribinga anzikiriza naawe nsooke nkusabe otuweere vidiyo yaffe eno like. Buli wogiwa like obeera ogiwadde omuliro ogugiyambako okubeera nga edduka ku speed ya yiriyiri bw'etyo n'edduka ku buli muntu ssekinnoomu eyeetaaga okubeera nga alaba information eno. Gwe alina kyoteesa oba kyowabula atugende wansi mu comment section tugenda kubeera nga twesanga eyo era nga saagala kubeera nga nkulisaayo wenjagala tutandikire njagala tutandikireko mu kibiina ekya National Unity Platform. Lunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu nate mu mwezi ogw'omukaaga mu mwaka 2026 lwe lunaku olwateekebwawo waleere ku kkooti e Butambala anti lwe lunaku Muhammad Muwanga Kivumbi ako ne banne abavunaanwa emisango egy'obutujju nti we bagenda okubeera nga bakomezebwawo mu kkooti era bwe gutyo lwakedde lunaku lwa nnawankya bannakibiina ekya NUP nga bakulembeddwamu
leader of opposition wabaddewo secretary general kwoteeka ne bannamateeka abalala bakedde kubeera nga babiteekamu engatto era bwe batyo ne boolekera ku kkooti ento wali eri e Butambala. Era nno wano Muhammad Muwanga Kivumbi agenda maaso n'okubeera nga avunaanibwa ne banne 23 bweddu. Wenkoledde emboozi yange eno ey'olunaku luno olwaleero nga tewaliwo information oba kyetegeeza nga kkooti ekyagendera ddala mu maaso, naye nkakasa nti bw'eneeba wavuddeyo information yonna tugenda genda maaso n'okubeera nga ate tubibategeeza. Wabula era wano kandabe, alright, tewaliwo information yavuddeyo. Yes, tewaliwo information yavuddeyo era nga kkooti ekyagendera ddala mu maaso. Wabula waliwo omwami amanyikiddwako nga Alhaji Latif Ssebaggala, ono yavuddeyo n'asaba leader of opposition nti kakati nno we bituuse basaanidde okubeera nga bakolagana ne gavumenti bate abasibe bano. Kasooke mukuwe then ate nkomewo tweyongereyo. Okutwala obuvunaanyizibwa obw'enjawulo era ne mukkiriza okututwala okulaba nti mukolera mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nsaba ensonga gye tuba tusoosowaza abaana bonna abaasibwa abali mu makomera tugende mpola ensonga eyo gyogere nga togigaseeko kintu kirala kyonna. Nsaba mwenna bannaffe be tumaze okuyozaayoza abakkiriza okukolera mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti w'eggwanga. Era ne mulonda akulira oludda oluwabula gavumenti, ne mulonda baministers abashado, ne mulonda ebifo ebyenjawulo. Nsaba mukozese ebyo binyinyi bye mwafunye okulaba nti wabeerawo okwongera okuteekawo okuwuliziganya ne gavumenti eri mu buyinza. Abaana abantu bonna ab'enjawulo abaasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi mwongere ku ddoboozi lyaffe abali mu dialogue, nammwe mwongere eddoboozi lyammwe nga musinzira mu palamenti. Abaana bano bateebwe kubanga babaabuwe bali mu mbeera enzibu, amaka gayonoonese, abaana bwe tebasomye, ebintu byabwe gyatawaana. Naye kakati ate ffe abammwe muli mu buyinza, kati kuba muli mu buyinza. N'olwekyo mukuba mu buyinza nga mugenda kubeera bulungi, njagala tujjukira abavubuka abayitirivu obungi abali mu makomera. N'olwekyo wabeerewo okuggula enzigi z'okuteesa, kubanga ensonga ezasibya abavubuka bano ziri political, za byabufuzi. N'olwekyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga ffe twongera okumusaba nga omukulembeze w'eggwanga abantu bano bateebwe. Nja kwegamba tujja okutwala obuvunaanyizibwa. Kale ebyo bebimu ku bigambo bya musajja mukulu. Osobola okubeera nga oyina ky'obyogerako, then genda wansi mu comment section atusobole oba otubuulire ki ky'olowooza ku bigambo ebyo. Wabula nga bwe nkutegeezezzaako nti tewaliiwo oba oliawo ansalawo yonna yavudde mu kkooti e Butambala. Wabula ku kyentegeddeko oba ku information gye nsomyeko wano, balaze nti akulira oludda oluwabula gavumenti amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi Bisekezi y'omu ku abo ne David Lewis Rubongoya abeeyimiridde Muwanga Kivumbi. Katulinde details zonna tugenda kudda wano ku mukutu ogwa DPTV Uganda, atugende maaso n'okubeera nga tuzikutegeeza oba either ateereddwa oba tannaba. So kyekyo kyennyinza okubeera nga nkugambako mu kaseera kano. Then bwe mbanga nvuddeko awo, njagala tugendeko eri omwogezi wa poliisi amanyikiddwako nga Kituma Lushoke. Enkya y'olunaku olwaleero atuuzizza press conference nga bwe guli nti buli Monday ya wiiki etandika bano babeera ne press conference walere ku maka gaabwe agasangibwa e Naggulu, era nga babeera bamenyaamenyamu wiiki nga bwesobodde okubeera nga etandika. Kituma Lushoke bw'abadde ayogerako ne bannamawulire bamubuuzizza ku ebyo ebyalabikira ewa Nnaalongo Anita Among, era nga ono ye yali sipiika wa paalamenti y'eggwanga lino erya Uganda. Ne bamubuuza tubuulire, kubanga okuva ku olwo poliisi ebadde nga teyanukulanga ku nsonga zino, wabula olunaku olwaleero nyinza okugamba nti bamuguddeko kiyiifuyiifu, era nga ku byabazzeemu abategeezezza nti newankubadde nga bo poliisi bye baali beetaaga mwabiraba, era nga mu kaseera kano tewaaliwo yadde ne kye beetaaga, oba oliawo byonna bye baali baagala mumanye
era mwabifuna. Kansooke mukuwe then nkomewo tweyongereyo. Ziza ku bikwekweto ebyagenda mu maaso ku maka ga eyali Speaker wa Parliament ya Uganda. Ebikwekweto ebyo byagenda mu maaso mwali ba mukisa nga bannamawulire nti mwali ku mulirwano nga mulaba ekigenda mu maaso. So most of the information gye mwali mwetaaga nga bannamawulire mwagifuna. Waliwo abuuziza nti biki bye mwajjayo. Ebimu ku bye twajjayo mu maka ga former speaker twabijjayo mu lujjudde era mwabiraba. Yes, weewaawo wayinza okuba waliwo bye twajjayo bye tutaayanjula, naye ebimu tujja kubabuulira ebintu ebimu ku ebyo bwe biba nga kyetaagisizza oba nga obudde obutuufu butuuse. Naye nga of course bwe tugenda okwaza nga poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe, bwe tugenda okukola okwaza, bwe tusanga ekintu ekyetaagisa nga kirina engeri gye kituyamba mu kunoonyereza ekintu ekyo, usually tusobola either okukikuba ekifaananyi oba okukijjayo ne tugenda ne tukitereka ne tukyekizibitinga ne tukitereka mu mikono gyaffe nga poliisi. Era waliwo abuuziza nti kuraki wakyaliyo deployment. Of course leero siyiseeyo kulaba oba gyeri, naye bw'eba gyeri wabeerawo ensonga. Emu ekisooka, former speaker wa Parliament ya Uganda atera okuweebwa obukuumi era bw'obusangayo ewuwe tekiba kyanjawulo. Naye ekyokubiri is also bwe buba nga obukuumi obuliyo bwa njawulo ate nga bwekuusa ku kunoonyereza era nakyo kiba tekimenya mateeka, so tewabaawo cause of alarm. Naye kye twagala just okutegeeza abantu ku kunoonyereza ko kyakola ki kukyagenda mu maaso. Still era waliwo abuuziza nti waliwo mukyala weba atalabika bayita Margaret ng'amaze weeks 2 nga bikwatagana era ne former speaker member of parliament. Sikiinaako information at the moment. Maybe nja kubuuza nfune information. Kwa njagala nnyo okwogera ekintu nga nina bwino. Yani bamukwata ddi, ani yamukwata, aliwa. Bwe mba sirina information eyo at the moment, nja kusooka njifune ndyoke njogere nammwe. Ekisembayo bantu bameka babuuziza nti bantu bameka baayitibwa okuwandiika zi statements ku police headquarters ebikwatagana ne kunoonyereza okugenda ku former speaker wa parliament. At the moment CID ebadde tenaba kumpa information bantu bameka. Those are internal details. naye bwe mba ngifunye engeri gye mulaze obwagazi nti mwetaaga information eno basobola okugisharinga nammwe. Ekisembayo ba directors ba police aba contracts ezakagwako eno information nayo mbadde sigiina yet. Naye kyangu nnyo kubuuza na kale byebyo omwogezi wa police amanyikiddwako nga Akitoma Rushoke byavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza. Then eyo bwe mbanga nkuggyeko eyo ate njagala nkutwaleko ew'omugenzi amanyikiddwako nga Paul Kafeero. Ono nno ebiriyo si birungi mukwano gwange lwansonga nti enkya y'olunaku olwaleero nate bakedde kubeera nga baziikula entaana ye. Then njagala nsooke nkuwe embeera nga bwe yabadde, then ate ndyoke nkomewo tujje tweyongereyo mukwano gwange. Omugenzi Prince Joe Paul Kafeero zigenze owera ssaawa 2 ez'okumakya ng'amaze okuggibwa mu ntaana okugezaako okulaba nga bakomya obutakkaanya oba enkaayana mu baana abagamba nze ndi wa famire nze siri wa famire.
wenjogerera neno wetuli tuli ku kyalo Masaba kisangibwa mu Ngogwe mu Buyikwe district mu Buyikwe South constituency. Security ebadde y'amaanyi okwewala okubaawo okusikangana omuguwa okulwanagana kuba eri abaali bagamba tetujjaayo mugenzi mu ntaana abamu nga bamugamba tumugjeyo tufune obwerufu. So security ebadde y'amaanyi ng'ekulembeddwa security ye Lugazi, abasawo bakugu babaddewo kosa ne munnamateeka akiikiridde enteekateeka zino aziwomyemu omukono okuva ku ntandikwa okuva mu ofiisi ya minisita Balamu. So wenkoledde vidiyo eno nga bamaze okuteekinga samples era kyolaba ekiri emabega eyo bagezaako okulaba ng'entaana bagizzaawo nga bwebadde ng'omugenzi bamuzzaayo bamutereke then batwale samples ezo mu laboratories 2 eya poliisi ne laboratory endala gye balonze nti oli bw'avaayo ng'agamba nti mwana wa mugenzi bamuggyako bugi sample ezo ezize then ne batwala ne bakonfaminga ne samples ziri eri ze balina mu laboratory. Waliwo omukulu abuuziddwa ekibuuzo akulidde operation eno omusawo wa poliisi namubuuza lwaki temwajje ku baaluganda ne bagamba nti omuntu asharinga 50%, tugeze nze nina 50% gene eya maama n'eya taata, so nze abeera ne original gene nga nze asobola okukonfaminga baki abaana bonna. So muyinza okukwata muganda wange ng'ate maama alina gye wamugja ewalala. So embeera tubetambudde basabye public mukkirize olw'okufuna obwerufu bekinyiiziza nga mugamba ekitiibwa kya Pronce Job Cafe kiringa ekityoboddwa bagamba mukkirize family efune ki obwerufu. Naffe tugenda basaba bannayuganda bannabikutwalizaamu process etambudde bulungi nnyo, omugenzi bamuggyeyo era ne bamuzzaayo bulungi. Teri kifaananyi kiteekengeddwa mayiti teri agikubyeko liiso nga weegwera okuggyako abakugu. Abantu babakuumidde wala kitegeeza ekitiibwa kye kisigaddwa nga kiri covered era n'ennyumba egenda kuddizibwawo nga bwebadde just obwerufu bufunibwe olwa family. Genda mu comment section okyogerako ki naye nga samples zibadde zigwereddwa aba family bakiikiriddwa. Mukulu Muzeeyi Nenda abaddewo, security ebaddewo, LC Kukyala abaddewo. So byebyo mukwano gwange nga bwe bakutegeezezza nti ebyasigalira by'omugenzi amanyikiddwako nga Principal Job Kafeero asobodde oba bisobodde okubeera nga biziikuddwa olunaku olwaleero okusobola okubijjako endagabutonde okumalawo enkaayana wakati wa famire n'ani ku mwana we. Abantu abasoba mu 20 bagamba nti bo baali baana ba mugenzi. Kale nno ebisigalira bino olumaze okubeera nga biziikulwa ne bajjako bye badde beetaaga biteekeddwa mu ssanduuke era nga kakati bapulaaninga nteekateeka yakubeera nga baddamu kubiziika mu kitiibwa ekirala. Then wano waliwo dokita agenze mu maaso n'okubeera nga naye alina kyayogedde byenjagala nsooke nkuweeko then ate nkomewo tugende. Ssebo tusanyusa obbalaba wano olunaku lwaleero 1 June 2026. Amanya bampita Dr. Moses Yaruhanga nga nze akulira abasawo bonna abakola mu Uganda Police. Kati ng'okuva emabega nga bwe mubadde mukimanyi ensonga eno yatandika kuva ddanga mu 2022 nga famire y'omugenzi nsi Job Kafeero mwalimu issues ez'enkaayana naddala mu properties yaleka. Famire yaleka famire nga nnene kati netasobola kukikola mulundi luli lwakuba twalema okusisinkana famire yonna ennene okuteesaganya omulimu nga bwe gwandibadde kutambula. Kati ne tukiwaamu obudde. Kati 2026 nekiddamu nekisituka kooti newa order nti famire okutereera tulina okujja ne tukola exhumation ne tujjako samples eza DNA tukole paternity tests okutegeera abaana abaali ab'omugenzi basobole okulaba nga bwe batambuza estate ye. Mbadde nfuna correspondences okuva mu kooti n'omukulu council advocate Mr. Joseph Luzige nga bakolaganira wamu ne ofiisi ya Honorable Minister Balamu Balugahari. Jjukire nti nga tebanaba mukyusamu fuula Minister wa local government yabadde ali in charge of youth n'okutereeza ebintu nga bwe biti. So tumwebaliza ddala omukulu oyo Honorable Balamu akoze omulimu mulungi nnyo okulaba nti asinkana famire eno okugezaako ogitereeza ne council nandi wano Mr. Joseph Luzige. Ssebo tusanyusa obbalaba wano. Kale yeeyo ensonga oba oli awo
lwaki bagenze maaso n'okubeera nga baziikula ebintu ebyo. Then ndowooza ensonga eyo tutujja kubeera nga tugisukkako awo naye gwe alina ky'ogyogerako osobola okugenda wansi mu comment section ate n'obaako ky'ogyogerako. Then bwe mba nga nkuggyeko awo nzikiriza era still nsooke nkutwaleko yali kansala w'ekibiina ekya NRM. Ono gye buvuddeko emabegaawo yava mu bulamu bw'ensi naye nga ono yali yakamala okubeera nga alayizibwa. Amawulire ne gagenda mu maaso n'okubeera nga gayitingana ku bicu oboolyawo ebyamusse nga bagamba nti n'oyo wennyini nnyini bwe yaddira mu bigere naye yali yakamala okubeera nga alondebwa nga yakatambulako katono nnyo ku kisanja kye naye n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Emboozi eno nzijjukira twagikolerako era bw'oba nga teweerabidde nsuubira okyagijjukira. Then olunaku olwaleero waliwo ate report eyavudde ew'omusawo yagenze maaso n'okubeera nga etegeezebwa ku kiki ddala ekituufu ekyaviirako kansala amanyikiddwa nga Henry Kitatta nate okuva mu bulamu bw'ensi eno. Mu kasenge ak'ekyama ne batutegeeza nti abasawo batuzizza mu kasenge ak'ekyama. Okay, kale yeeyo alipoota y'abasawo nate ku nfa ya kansala eyafa nga yakamala okubeera nga alayizibwa eyali amanyikiddwako nga Kitatta Henry. So eyo nayo tuveeyo mukwano gwange ngende maaso n'okubeera nga ate nkwongerayo. Ebola yagenze maaso n'okubeera nga abizaala. Jjukira nti ne wano munda mu ggwanga erya Uganda emikolo mingi gyasobola okubeera nga gisazibwamu lwa kirwadde kino ekya Ebola era nga n'ebivulu bingi nabyo byagenda maaso n'okubeera nga bisazibwamu. So kansooke nkuweeko ku mbeera eno then ate nsooke nkomewo nkubuulire ki ekituuseewo. Ebola abizadde munda mu ggwanga erya Kenya. Abamu ku batuuze wali eri mu Nyanyuki mu ggwanga erya Kenya beekumyemu mukwano gwange ogutaaka era bwe batyo ne balumba ekisaawe ky'ennyonyi z'amagye ekimanyikiddwako nga Laikipia Air Base n'enguudo ezirinaanyeewo nga bawakanya eky'okuzimba ekifo ewagenda okubeera nga wajjanjabirwa abalwadde b'Ebola ng'enteekateeka abo yatandiseewo era nga abagiwomyemu omutwe oba abavujjirizi
bava wali eri mu gavumenti y'eggwanga erya America. Kale nno abatuuze bano abeeye ku nguudo bagamba nti baafunye okutya ku kifo kino anti kiyinza okuleeta Ebola, era abatuuze bano bagamba nti ekyabaggaza enguudo bagamba nti ekitundu kino oba Ebola ayinza okuyingira mu kitundu kyabwe, kale nno ne kibonoonera bizinensi zaabwe naddala ebyobulambuzi esinga mu kaseera kano okubeera nga yeebadde ebayimirizaawo oba nga yeyingiza ensimbi. Gavumenti bwe yagenze okubeera nga ezimba ekifo kino, mukwano gwange abatuuze bagamba nti temujja kusobola kubeera nga mukizimbawo. Ebyo apaana tubiganye. Then njagala nsooke ate nkweko katambi kano. Akatambi kano kasatuleetinze nnyo ku mutimbagano nga kalimu embeera etali nnungi. Njagala nsooke nkube oba asooke nkuwe information eno then ogende maaso n'okubeera nga ate ogitegeera. Mutomedde omukazi, the woman is pregnant and she's here, Mutomedde omukyala buno, you've caused an injury. Temagala kujja kumuyamba, you want to run away with it. Can't you put her in that? Nemutwala kanjani mujjanjaba wali. No, she doesn't have money, that is the problem. Can't you put 30,000 mutwale wali? Boss, mbadde walinga ndaba muwese bubi. Mbadde walinga ndaba was standing there. I was the first responder. A pregnant woman, what if she dies? Mumanyi kurya mugenda kwa problem mugenda okuteekako. No. 30,000 shillings omukyala consultation there. Ogenda wansi kutwala bakyanjerina. Wewe muyambe, you have to tell people. Let her put her in the vehicle and take her there. Where is the offense now? Where is the problem? Where is the problem to be honest? What she will get a problem and she will watch for the rest of your lives. I want to tell you. Omukyala listen. Listen. Issue wait. Bavude ko cause of that. Omukyala ayagala gena mudwali. Nemugamba agenda ku Angelina. Angelina is a cheap health facility. Ate musitulireko namu. Tayinza kutayagala kota ina sente. So this vehicle has knocked a pregnant woman. Omukyala abadde alina omwana bamutomeredde ekyali wajjala namugongo. Now they are here, they are trying to drive away and speed away. That is the vehicle. SGA can afford 30,000 for consultation. You can afford 30,000 for consultation. Mchala babukebere wano kujwali. Sasa obulamu kwanza. Ate nomagala n'okudduka ogenda muswaza. It is a shame upon you. Kale embeera eyo yatuusewo mukwano gwange emmotoka ey'ekitongole ekya SGA Security Services eno nno nga yeetambuza bano abakuuma ddembe yagenze maaso n'okubeera nga ekoozinga accident enkya y'olunaku olwaleero mu bitundu ebyekyali wajjala wali era nga akabenje kano yakatuusizza ku mukyala asuubirwa okubeera nga azaala akaseera konna era bwe batyo abagezezzaako oba abamukoonye bagezezzaako okubeera nga baddukawo wabula omuzira kisa amanyikiddwako nga Mwami Mugerwa ono yabatadde mu kamera kale nno bwe batyo bwe yataasizza omukyalo ono. Byonna osobola okugenda wansi mu comment section n'otubuulira gwate kikyoyogera ku mboozi eno. Then bwe mba nga nkugyeyo njagala tuggazeewo n'amawulire gano agatali malungi agatuuseewo enkya y'olunaku luno olwaleero. Mawulire si malungi okuvaako leero mu bitundu eby'Emityana era nga information eva sides eyo egenda maaso n'okubeera nga eraga anti abakyala babiri bafiiriddewo mu Bulaga mu kabenje akaguddewo oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya Toyota Mark X registration number UBN 773L. Eno nno yasobodde okubeera nga eremererwa omugoba waayo era bwetyo neyingira mu bantu ababadde bali mu kutambulira amabbali okukakkana nga
okukakana nga eno akabenje kigambibwa nti kabaddemu abantu ababadde basoba mu 6 era kabadde wali mu bitundu eby'Emityana okulinaana ne Centenary Bank mu Mityana municipality. Abantu babiri bo nga bwe nkugambyeko nti bonna babadde bakyala bo basobodde okubeera nga bafiirawo ate nga abantu bana babuuseewo n'ebisago eby'amaanyi era nga betwogerera essaawa zino bali malwaliro ag'okumpi okusobola okubeera nga bafuna obujjanjabi obw'amangu mangu basobole okubeera nga bataasibwa. N'olw'emboozi eyo sigenda kubeera nga nsukako wano okuleka okubeera nga nkwagaliza akaseera akalungi nga nkugamba nti obadde mulabi mulungi nnyo okuviira ddala eri gye natandikidde n'okutuusa kati mwe ngenda okubeera nga nkusiibulira nga bulijjo yenze Morgan Keys 256 official CEO Kalidalu content creator the Luwero's finest Mr Perfect. N'olunaku olwaleero nze abadde emabega w'emizindaalo sajjime nga bwe nakugambyeko mukosefu naye nzikiriza nti agenda kubeera nga atereera akaseera konna era nzikiriza nti mu video eneeba ezzeeko tugenda kubeera nga tubeera naye bwe kubanga kwe kwagala kwa Katonda. Asigenda kubeera nga nsukako wano okuleka okwagaliza akaseera akalungi. Mubeere bulungi tulabagane mu video endala.